kitwale nti gwe magi ya tukola Rolex ya chapati 2 ne bakuba bulungi nnyo ne bakuteekamu ebirungo munnyo biki byonna byonna awo wonna bakuweerera bakujjanjaba n'ebiringa ebyo bwe bamala okukolako obulungi katulina chapati esooka kati n'oteekako amagi n'osalirako ennyaanya n'ebiringa ebyo kati kungulu n'ossaako chapati endala n'ozinga okola Rolex right kati lindako gizinga wakati awo nkugambye nti tulinawo amagi bw'ossaako chapati ey'okubiri eyo ye concept wengenda okutambuliza kye bayita black tax gwagenda okuntegeera obulungi nti waggulu w'amagi we tulina bakadde bo maama wo taata wo kojjaawo sengawo bonna abaakulabirira and they played a very critical role wansiiwo waliyo baganda bo bato bo waliyo bakizibwe waliwo abaana ba muganda wo n'abantu abagwa mu kkowe eryo abali ku Facebook nsigala mbagamba tusharinge feed eno mu bantu ab'enjawulo we are evolving tuli mu kweyubula ngezaako okulaga kye bayita black tax kakati ekyo bwe kiggwa abantu bano bakugamba nti engeri gye twakuweerera Aisha engeri gye twakuweerera kati engeri gwe Katonda gy'akuyambye Mungu akuyambye okubya akajji kati Aisha ogenda tuyambako naawe otuyambeko ku bintu ebimu ebyawano so kitegeeza ogenda kulabirira bakadde bo bajja kusaba sente z'emmere bagenda kusaba bajja kuloopera ebintu bingi Aisha oli eyo ebintu nno nga si birungi wano ebintu byakyuse mbwe biti bagenda bikugamba bwe batyo ekintu kino kiva mu generation ey'abakadde baffe ababbibwa nti skills zaabwe bazikozesa ku bwereere era education gye baafuna teyabasomesa kutambula nga badda mu maaso moving forward kati obuzibu bwe tulina as a generation today nti we lose everything trying to bring everyone behind us from zero kitegeeza ki nti tufiirwa byonna byonna bye tukoleredde mu bulamu nga tugezaako okusika abantu abalala okuviira ddala ku zero ensonga lwaki kino kibaawo ngenda kikunnyonnyola bwe nti bakadde baffe bwe tuba nga tukuze ne tuyitamu mu bulamu Katonda n'akuyamba n'oyitamu bakadde baffe balina endowooza nti buvunaanyizibwa bwaffe okubalabirira natandise programu nga nkugamba it's a thin line black tax is a thin line between responsibility and exploitation obuvunaanyizibwa okulabirira bakadde baabakukuza oba abaakuzaala oba okukozesebwa waliwo abantu ababeera awo ne bagamba nti nze bw'otandabirira ojja kiraba kwegamba n'akuteekako embeera efaanaganako bw'etyo awe twagala okutunuulira ddala kati odrowinga otya obuvunaanyizibwa bwo n'okubeera nti bakuexploiting abali ku Facebook nsigala mbasaba tusigale nga tusharinga feed eno mu bantu ab'enjawulo tuli mu kweyubula Okay, waliwo anaweereza message ey'enjawulo agambye kyeyaleero ng'okubye ennyo
njaga tutambuliraawo ffenna mu ngeri ey'enjawulo. Just a minute. Okay, katugende maaso. In the interest of time. So, biki ebisinga okuleeta black tax? Ekisooka, ffe butaba beerufu. We are not honest with ourselves. Ffe ng'abantu. Kankulage trick eriwaawo nti ebiseera ebisinga bw'oba waakafuna omulimu. Bw'oba waakafuna omulimu, ekintu ky'osooka okukola kukubira maama wo ssimu n'omunnyonnyolanga bwe wafunye omulimu era gugenda kusasula obukadde 4, whatever amount it is. Mangu ddala mukadde wo bw'abanga ali mu black tax range, kyagenda okusooka okukolera ddala kugamba nti bakusasula meka bo naye bambi. Mukama nga tumwebaza. Atandikirawo okuwa obuvunaanyizibwa ku bintu eby'enjawulo. Nti kati engeri gye guli gutyo, okuva leero gyowe gw'ogenda okulabirira banno. Kwata tulina ssente waka wano. Ate nga it's okay because baakulabirira. Now, obuzibu bwe tulina ng'abantu, tetulina kye bayita financial discreet. Ebyensimbi zaffe tubyasanguza nnyo. Meka zenfuna mu benefits bampa meka. Tuli mu kweyubula bali ku Facebook. I still urge you to share this feed far and wide. Saagala abantu batwekwase nti tebaategeera black tax kiva ku ki. Ekintu kino kibaawo mu families ezina kye bayita wealth gap. Nti bazadde bo bakukwatako ne bagamba buvunaanyizibwa bwo okubalabirira. Kati gwe bw'oba totegeera nga kye bayita financial black tax, naawe owulira nga ekyamazima billa maama wo yakubeererawo bw'okola oteekwa sooka mutereeza. Kati ekyo si kiganye. Bw'otandika okulabirira ab'eŋŋanda n'emikwano, ojja genda okukijjuukiriza nti bonna by'obadde okola tebibakoledde na makulu ng'olina emyaka 45. Kitegeeza ki? Disadvantage ya black tax ekyasinze okubeerawo is that tulina desire y'okulabirira abantu abalala bonna babeere successful nga ffe. Ate bakadde baffe mu myezi gino gye tugendamu November and December bagenda kukola nnyo ekintu kye bayita emotional blackmail. Tuli eno ale munego kyatulabirira tokyatufaako. Kati abantu ab'omulembe guno naddala nga tobuukanga concept ya black tax, mukadde wo wakubira n'ayogera ebigambo bwetu, owuliranga akukasinga, owuliranga weetaaga odduke mangu, totyanga. Kati kino kanje kubuuse leero kitegeere bulungi muganda nge yonna gy'osinziira. Tewali muzadde ali kukolimira ng'osusse emyaka 12 ne bikola nedda. Ne universe mwe tuwangaalira ekiraba nti omuzadde akikozesezza busungu. Olw'ensonga bakadde baffe batuzaala essaala ze basaba Mungu. Bagamba nsaba Andrew ayitemu, nsaba Andrew byonna bimukolere, nsaba abeere mulamu alabe ku bazzukulu be. Kati okuva nga yakanzaala paka eno gye ndi wentuukidde okuba akajji, awo wonna ntambulira ku ssaala ze. Kati olw'okubanga mumye shillings 50,000 byagenda okwogera tebijja kukola ku nze. Abazadde abampuliriza tulekeraawo okukozesa obuyinza waffe ng'abazadde okutiisatiisa abaana oba okubateeka mu mbeera nti bw'oba tompadde kigenda kukubeerera kizibu. Black tax wakyasinze okubeerera omubi. Muganda wange tosobola kuseevinga ssente zimala. Ebirooto bye togenda bituukako olw'ensonga totaddeewo mutemwa mutuufu gw'owa famire yo.
bakuwadde baganda bo mukaaga gw'olina obbalabirira bakadde bwe balwala gw'olina obbalabirira kwegamba obuvunaanyizibwa bwonna babutadde ku ggwe kiva ku ki butabera ne kye bayita financial clarity ng'oyogera n'ab'eŋŋanda zo tuli mu kweyubula black tax abali ku Facebook eno mbalengera fiidi gye mutaddewo waneeno amaanyi ngalaba tuli mu kweyubula tewakyali budde tuli mu kweyubula bw'oba onootegeera kye bayita black tax tunuulira mirundi emeka ab'eŋŋanda zo gye bakkubira nga balina obuzibu ate naawe n'obalaga nti gwe ow'enkomeredde gwasinga obbitegeera gwalina ssente bajja zikuggyako and I want to assure you nti ne bw'olikola otya ekyenkanawa tebalisiima because bo balowooza buvunaanyizibwa bwe okubalabirira so black tax buli waatandika okuyingira tunuula omwaka guno gwonna olabe ssente mmeka z'oweereza mu b'eŋŋanda n'emikwano olw'ensonga bo we bakuba emergencies zaabwe baagala nnyo gweozifuule priorities zaabwe tuli eno ne bajjako essimu black tax athrivingira nnyo kwegamba atambulira nnyo mu bantu abalina entondo bakadde baffe olumu bakkubira amasimu nagamba tuli eno mu ddwaliro ate gundi nanajjako essimu noganda noddamu n'omukubira yogera n'omusawo n'ogamba njagala kumanya mbeera naye tebakukkiriza era bw'oyogera n'omusawo bamuga yagenda osasula munnyonnyole byonna abamu bagamba n'ogamba yisaamu emitwalo nga 10 yalina olw'ensonga gwe abantu obalaga obulamu oli mu bulungi so tebafaayo kutunula mu challenges z'oyitamu kati bo byonna bye bakola bo beebeesoosowaza omuntu alina black tax ensonga nagambye ekisooka black tax affecting engeri gy'osavinga tosobola kusavinga zimala ekyokubiri toba na busobozi bwinvestinga sente tozirina kubanga buli zobanga akwatawo bwati omwana wakojjawo ate emmotoka teyamukoonyi tuli eno tuli nsambi abamwanisa okugula basawo bye boogera sibitegera yogera ne musawo nagamba tujja kwetaagayo obukadde nga 3 kubanga twamukozeko sikaani omusawo eyamukebedde simanyi expert gundi n'emitwalo gye6 ne batandika okujjamu ssente ekyokubiri ensonga lwaki obwavu butwesibyeko nnyo ffe naddala abantu ba wansi buli wobeera ne black tax tosobola creatinga kye bayita generational wealth obugagga obw'ensikirano tebusobola kujja kubanga ewammwe buli muntu akuba akajji n'ayitamu mulaba nga buvunaanyizibwa bwe okubasikako ate naye alaba nga buvunaanyizibwa bwe okubasikako naye nga tuteekwa okubeera n'emitendera bwe mba wakusikako nkusika kyenkana ki nkusika ntya buli bw'obeera ng'oli mu black tax nga gw'olabirira ab'eŋŋanda zo n'ab'emikwano ne bakadde bo kwegamba percentage ey'okuzimba obugagga ebezze ku zero ebejja ku zero because z'okola z'osavinga ze batwala ebizibu tebiriggwa mu nsi era si gwagenda obimalayo leero njagala nkitegeere si gwagenda okumalayo ebizibu bino but it's incumbent on you mpuliriza enkya ya leero and you're so lucky nti otandika okubeera ne clarity ku bantu bano engeri gy'ogenda obbayamba ekyokubiri manya ekyokuna buli bw'obeera ng'olina black tax tosobola kubeera ku mulimu gumu you can't keep a job tosobola kumanaginga finances zo bulungi okuzimba obugagga oba okuinvestinga kiva mu peace of mind nti gwe kennyini byolowooza bigenda mu maaso
naye obuvunaanyizibwa bakadde baffe bwe batutikka n'ab'eŋŋanda n'emikwano olaba nga buvunaanyizibwa bwe okunoonya omulimu omulala okugenda okusapootinga, naye ekikwewuunyisa nga ne mu kwagala okunoonya guno omulimu omulala teweerowoozaako gwe nga ggwe, olowooza ku bakadde bo n'olowooza ne ku bato bo, which is okay, naye bw'oba waakubayamba tube n'ekkomo. Bakadde baffe twetaaga okubaatulira tubagambe maama, taata, jjajja nja kukuyamba, naye omwezi nja kusobola kuweerezanga $10,000. Sisobola kukola byonna. Maama muŋŋambye bonna mbaweerere naye nja kusobola kuweererako jjoowe, nange sinnatereera bulungi.